basaba bulungu bantu yolo cheyanimba amalubozi n'obuwangu yakasana bwa kansala kugamba yaida mu mupira gwa kabakazani bakuba ati bana abaana bayidde mu level nto era bajja kubona ngo oli kubadderegereza n'waki wasambira mu fitting bakulima n'akalulu tira mu kwesimba ku bwa kansala ndi kuninya level bwe tojja ku kyaki ekyo kyo ndaba kobera kuba okoyagala nti baakwiba obero nkobanga oti waggwa kayo oti baakwiba bayiba mu mbala kale tutandike n'amawulire gemulese buti kaakati bwe tutuukidde olwaleero nga omusajja gwe bayita onkoko mweru waliwo Moses Monica otandika eri akapaata onkoko mweru kapaata alina empaata ndwawo mulaba n'enviiri alinga Cyrus Wokia nti waliwo Moses Monica yavuddeyo sabbiiti eno kati yali ku mitimbagano ku mimwa gy'abantu abasoga bali mu kwewuunya oluvannyuma olw'okubawo n'agamba nti ku kifo kya Speaker wa Parliament agenda kuwagira Anita Among Magogo bamumanyi wali omu ku babaka ba Parliament ba diehards aba Rebecca Etwala Kadaga abamanyiddwa ennyo wano mu Busoga ng'abasinga badde balowooza nti Kadaga yes waba takomye okuba Speaker agenda kuwagira abaka bonna bamukiririzaamu omuli wali omu n'abalala badde emabega wa Paces Namuganza kuba Paces Namuganza ne Kadaga bali bati babiri so kyabakubya wala nga wali omu avuddeyo n'agamba nti agenda kuwagira Rebecca agenda kuwagira Anita Among era n'agamba nti ku kifo ekya SEC yali awagira maama Rebecca Etwala Kadaga naye n'abagambirawo nti ku kifo kya Speaker agenda kuwagira Anita Among era n'agamba nti ndina ensonga zange nze z'okuwagira Anita Among y'omu ku bantu abasooka okunkubira kasimu ng'akaluka akagwawo ng'abasajja nga tumaze okwesikasikawo ne munyiirwa n'agamba nti abona kuliko akalulu naye nkusabira ddala akalulu kange nga okulonda kutuuse okuba Speaker naga nti kineta Namuganza tamukubirako wadde n'akasimu ate era n'atugamba nti Namuganza yamuwagira yali omu ku babaka ba Parliament abatakkiriza oba abaagaana okulanga Namuganza bamugjamu obwesige we yasiwuka empisa ku Parliament mpera ati we nawe netukubaganya ensonga eno n'obwegendereza Parliament eno bali kujja akalulu kajja kubendabenda aka Speaker ono aviireyo katuuse abayire nfanfwe walitwala Kadaga era akaali imwe abasoga mwenda tusigale nga tuli mu byalo byakusika mugwomu tabaako ne kyasalawo be tabaako na kikye kubanga olinga ali kutu wewulire ngo likuderegerera mu kwewulira eryo nze ndikubona engeri oli lusunsula ekisooka nze ninza omuntu awagira mukwano gwange nze enja okulonda mpagira muntu ki mukwano gwange era mpagira omuntu asobola okuntegeera kati tuba n'okusalawo kwe tukola mu bulamu obw'ensi eno ensonga ya Mongo ni Kadaga yawa ensonga dewe dali da SEC dawa ile dot wedibanga dawa waliwo abali kukalinga empala nedo babenga badeyambisa era imwe abamaledi wali omunze ndi kuluyirwe okuba yakuba ati no unze Kadaga tali kwida ku kifo kyaki talangira ako nti ali kwida ku bwa Speaker tidi ayenga chedidi ntali kwida ku bwaki bwa Speaker race eri wagati oberi w'abantu eyalangire Paces Namuganza right honorable Anita Among ni mawu namuwulira ekitegeeza n'abo abantu ali muki kati dinenkambye edda babiri bano nti nze ndi timu mama Kadaga ndi timu Among edo tudireke eno anti tuli kujja ku kindi anti tuife tukiryamu era tuli kuntegera ifwe bendi kwesonga ku ifwe edenta watu diryamu era yabali eno batwale olugambo bafuna yakase mu bigambo bye neno bafuna yakobye nze Paces Namuganza namuwagira we balinga bali kwenda omutulamu obwesigwa olw'okusiwuka empisa muki mu Parliament aye ku kyobwa Speaker ndijja wagira ki ate twedukire nti ni SEC yatyama yendosinga Anita Among ni mwine Thomas Tayebwa nga bali kwenda basigaze eki kati wali omu ni wankubere nga agire mu Parliament nga tali ku kibiina kya NRM aye ali NRM leaning ekitegeeza alijja atukeere asaininga omukago nani ni NRM yena alina okwikirikizamu ekyo ekyasalibwawo ni SEC era ze namuwagira awagira ni
neze namugagira kubanga nze muzeyi mudofu musajja afuweesa olula mwojo afugeete lula mwojo lukyolo palamenti eno gyoli kubona eno nejja okusinga okubaamu omuunu eno yes kubanga olwedde wali weeteka erina okusooka okubisibwamu emale ekyo oyenda katono amongo balina omwongera ekisanda alina okubisa eitaka eruli kwenda lino ova otyage bali kwigula wajage basandika era 2 3 era oyo